Okulonda kwa NRM okwemeruka kufunye mu kigo Wezinge waninajja Nankumbi ku Church Zone. Omu ku balonzi bwe yeewagudde n'ajja akwata empapula z'okulonda n'aziuza. Kidiridde ate okulangirira Ronald Nsimbi nga yabadde awangudde akalulu nga abadde awangudde Hassan Sendiwala. Kireetedde atwala ebyokulonda wano mu disitulikiti y'e Rubaga Robert Kato okuvayo okulangirira akalulu kano okuddibwamu. Mukwogerako ne SO TV, Nsimbi ategeeza nga abadde amaze okuwangula akalulu kano niri yeewunyiza ebivuddemu. Nsimbi mpangudde muganda we tuvuganya mu kalulu kano n'obululu 55 afunye obula 40 naye banne ku saidi ye ne batakkiriza bivudde mu kulonda era ne bakwata ekkubo ne badduka bakole bayuzemu DR forms omukubbo era poliisi etambye mukuta ayuza DR forms etukoze bulungi nnyo. Kyokka omukwadde beesimbye Ruyinda Moses agamba nti obuvuyo buno buvudde ku bakulembeze b'ekibiina abali mu kitundu kino abakulembera omukulu Abdallah Kitatta era ng'agamba tikwe kuvudde kalumanywera. N'ensasagge evudde mu butali bwerufu obuliwo naye nga ate tebuli mu byamuluka ne bannaffe abali ewaggulu kati waliwo katiima kagamba Kitatta ttiimu kubanga bano abava wano olwaleero be bagenda ku mutendera oguddako okulonda Haji Kitatta. Kati Haji Kitatta alina ttiimu ye ffe gye tulowooza ku kyalo kuno nti eyinza obutakola bulungi kuweereza abantu baffe era ttiimu gye tulowooza nti eri bweti gye tusuubira nti ewangula era ebifo byonna tuba tubiwangula bulungi. Naye kino ekifo ekya ssentebe w'omuluka bwe batuuse mu kubala layini eya mukulu Asad bwe tulowooza nti awangudde akalulu ebadde nga mbutuufu kyeraga lwatu nga n'omwana omuto asobola okulaga nti kiki. Ebirungo bitadde ku mabbali baba beesimbye ebifo ebyenjawulo wano e Bukasa Muyenga. Abamu ku bo batuuse n'okwemulugunya nga mubaddemu okusosola mawanga. Mary Nalumu abadde yeesimbye ku kifo ky'obumyuka by'omuwanika agamba nti bw'abadde avuganya naye afunye omukisa bwe yagenze n'akunga banne nga bonna badaama olwo nekimulebesa okuba nga awangula akalulu. Beeronzeewo babadde balinako we baatudde ekiro ne babawaayo kye baabawadde naye nze ndi mukazi munakusinga kyemala. Even campaign. That's I think they've just seen me and chose me to be their secretary. Baba mu bakulembeze mu kibiina kya NRM bagamba ekiseera ekibiina kitandika okuteekateeka okulonda ku mitendera egya waggulu muli nga Ssaabawandiisi saako n'omuwanika. Kati program yaffe nga NRM kiki kye tuddako? Nja kwesimba kubanga ekigendwa kyange okutuuka ku disitulikiti. Bwe nva wano ngenda ku sub-county, bwe nva sub-county numba disitulikiti. Yenna abadde alina butakwatagana ne NRM n'abakulu waffe abatutwala tubasaba bakole mazima kubanga sometime abantu bagamba ati ssente tezituukayo. Biliyoni 6 yagenze, biliyoni 10 yagenze ate nga abantu bonse tebakola ki tebafunamu. Wano emukono ebyokwerinda okubadde poliisi ekakanya obujagalalo saako n'amagye binyeezeddwa mu Lukagwe Namumira Mukono Central Division ku mitendera gy'okulonda bakulembeze mu kibiina kya NRM zigenze okubeera ssaawa 2 nga abalonzi baatuuse dda era bano babadde baagala ebifo ebyanokodde akakiiko ak'ebyokulonda nga mulimu gutambudde kinnawadda. Ganya ze tutuukako nendekera muganda wange ono kubenja kugenda kwesanga nenzijanga General Secretary n'abadde azenga General Secretary naye n'agamba kandekere kuba nze neeyongerayo waggulu n'andekera mu mutima mulungi ne tubanga ekyaffe tukisolovinze. Yo embeera egenze maaso n'okutabuka ku bifo ebimu abamu ku bavubuka batandise okwekengera ng'abamu abadde bagenda maaso n'okulonda mu register tebaliimu. Onakuli ebyokulonda mu NRM mu kitundu ky'omukono Bernard Sekanyo atuuse n'alyoka akkakkanya embeera oluvannyuma lwa poliisi okunyweza ebyokwerinda. Tuteekateeka ffirafira tukuulenga awamu tulabe engeri tugenda okukaaba kati batwero. Tusobodde okwogerako n'abamu ku badde bazze okuvuganya ebifo ebyenjawulo era bino batunyonyodde. Esimbyewo nga sekretale wa NRM Kwelo City. Nebaza Katonda olwabo bonna ababadde beesimbyewo kubanga bamaze ne banteera nempangula akalulu nebitawo nga ndi ono opposite. Nendekera muto naye akwate mu nkasi emikulemeranga ku kintu buli kaseera kubanga ndi musajja yakuba emmundu okuva 83 up to now ndi mu force kyanvudde ngamba
zitandike ne musaayi muto abakatandika zikuba naye akubeka atwalirizeko ekitundu n'emyaka 5-6 ngenda kugatta buli luyi lwonna buli yenna abadde opponenti gagwa obuvunaanyizibwa bwange ngenda muyita ku tebo tutuule ffenna genda tutwala NRM mu maaso. Ye Nansana abawagizi b'ekibiina kya NRM babukeereza Nkookolo ogenda okwetaba mu kalulu kano. Abawagizi b'ekibiina kya NRM ane Nansana okutuuka ogaana okusimba ennyiri kiddiridde ku buvuyo bwagenda maaso ne bweyoleka mu kalulu akaafundukira. Bano obwedda ekifo ekiriko abantu abasukka mu omu basooka kikubaganyako birowoozo obwedda ng'asinga gwe bagenda naye. Abayisembe twogeddeko nabo balina bye batunnyonnyodde. Mpiseewo ng'omuwanika w'omuluka gwa Nansana West Ward, akalulu katambudde bulungi ku muluka gwaffe. Teka abantu baffe nti n'okulonda okubeerawo tuvuganya bwaba kuwangudde tetwegala kwekalakaasa. Ensonga lwaki olabe wano olwaleero nti tulonze bulungi, tewali kwekalakaasa, tewali kuyombagana, wabula tukkaanyiza ng'abantu nti bampangudde nadda ku bbali n'awagira munne. Bya kitongole kya Mawuli ku Russell TV Omunnyo.